awo tuli mu program Tuula Tusome, nkwaniriza nate tuli kusuula essemberayo ddala ey'e16 byamusobera akatabo Mbayiwa ow'abayizi Walabye Kimagoba ye muwandiisi. Omulundi guli twaleka Mbayiwa empale yabise ng'ali mu kukola emirimu egy'okukyuma ekyakasooli ng'asogonyose nnyo. Twagala kumanya bwe yavaawo ki ekyaddirira. Muzzukulu wa Mugema, munnakyala akwata ssente empya n'enkadde, yenze Mwanjuzi era omuteesiteesi wa pulogulaamu eno Tuula Tusome. Kye yasalawo kwe kuleka omulimu nga talina gafa. Wuuyo munnange agenze ewa maneja amusasuleko ennusu z'omukaaga gwe yali akoleddeko olwo. Maneja yafuluma afune obukakafu nti ensawo omukaaga aziiye. Bwe yamala okukikakasa n'amusindika ewa kaasiya. Yasanga kaasiya ali ku ssimu boogerezaganya ne muganzi we. Mbayiwa n'alinda okumala ekiseera ekinene. Kale bwe yecca n'alyoka amusasula. Yasookera ku kugulako bikwanso 3 ebyamalawo ssente 3. Yeemulula mpola n'ayingirako mu kabuyonjo okumpi awo, eyo nno gye yaggyiramu empale n'agitungirira ebikwansa waali wayulise. Era ekyo bwe kyaggwa ne yeesoweka empale ye n'afuluma. Naye teyaddamu okuba kikalu okuva lwe yavaawo. Ku ssaawa eyo oluyala lwali lutandise okuba ng'ate lumuwalakata. Yasitema ku lubalaza lw'akaduuka n'awunzika omutwe gwe ng'awuniikiridde n'emikono gye gyombi. Bwe yateebereza ssente ezo okuzigulamu emmere agitwala eka, ng'alaba ennusu 5 ne ssente 7 emmere gye zinaagula nga weezira. Ate ne yeebuuza nti kale tulidde ekyemisana, naye ate ekyeggulo ngenda kubaliisa ki? Olwo nassa ekikkowe nga bw'anyeenya n'omutwe bambi ng'asobeddwa nnyo. Mbayiwa yali akyasitamiriza awo n'awulira omuntu amuyita nti, "Owange Mbayiwa, okola ki wano?" Bwe yabbulula amaaso yagenda okulaba nga mukwano gwe Doola, oli Doola gwe baali bakazaako erya Doola, yamuyita. Yasooka n'awulira muli ensonyi, naye ate n'agamba nti awo we yali atuuse okuba n'ensonyi kyali tekikyalina kye kigasa, kubanga yali takyalina kitiibwa nti kiikyo kyataakiriza. Omuntu bw'amala okuggwebwamu ekitiibwa teyanditakabanidde, ate olwo aba asigazza ki? Oba kale aba asigadde nga ki? Wazira okuba ng'ekisasiro obusasiro ekitagasa. Buli ajja okukikozesa kyayagala kyakikozesa. Ono akisangulizaako bisooto, akyera wuuyo. Nakyo nno munnange n'akyokya naye asobola okubeerawo okukyokya ng'ekisasiro bwe kibeera. Kale kye yava atandika okutottolera Doola okubonaabona konna kwe yalimu. Mbayiwa bwe yasirisa bye yali asensulira munne, Doola kwe kumubuuza nti, "Gundi ggwe naawe oli wa mmizi?" Mbayiwa nti, "Ndi wa mmizi nnyo." Mbayiwa bwe yamala okuwa Doola obweyamo obwo n'amugamba nti, "Oli wa mmizi?" Mbayiwa nti, "Ndi wa mmizi." Bwe yamuwa obweyamo obwo n'amugamba nti, "Ngobirira, kuba kati obwavu otuuse okubwogerako obwogezi nga bwe bwakumaamukako ennyo oba nga bwe bwakulumako ennyo." Bw'atyo bwe yamugamba. Mbayiwa kwe kumubuuza nti, "Ontwalawo eyo?" Teyamunyega era baatambula mukungujjo. Bwe baatuuka mu kikuuba bwasiivu wakati w'agazimba abiri, yalabira awo nga bagoolekanye n'agasajja 5 aganywera amazzi ne gecca. Gali gatudde nga gali mu kugabana ssente. Doola gamutunuulira kizimuzimu n'amaaso agaali gamunenya nga galaba azze n'omugenyi bwe gaali gatamanyi. Ne Doola yagategeera mangu ebirowoozo byago, kyeyava agazza ku bbali n'agannyonnyola nga n'Embayiwa bwe yalaze okubyegattako.
era tebasaanidde kumwekengera. Bamuwuliriza era yabategeeza nga bwe afunye naggaga ow'okubba. Bonna ne bamubuuza nti kale bonna ne bamubuuza Mbayiwa. Dola n'akyukira Mbayiwa nga bw'amubuuza nti wamma ani yali mukamaawo? Ko ye nti Kyannyanja omugagga omuvundo. Dola yeewaana nti oyo tatereka ssente ze mu bbanka, zonna ziri wuwe, ne wazitereka mu nju nze mmaze okuzigawo. Bonna ne bamubuuza n'amaddu nga bakungiriza nti gundi naawe olina kizuuzi. Ko ye nti anti nze Dola, kyogamba munzannyisa. Yabategeeza nga bwe yeekwanya omusajja akola mu maka ga Kyannyanja n'amupokeranga ssente n'ebirungi ebirala okumala emyezi 3. Omukwano nga gukaze, yasaba omusajja oyo atandike okuseekeeterera mpolampola olukomera olwetoolodde enju ya Kyannyanja, awo nno bafune we bayita. Era yawunzika ng'agamba nti enkya ya leero namusuubizza eky'amaanyi, era n'antegeeza nti byonna biri tayali. Bonna baakyamuka nnyo. Wano Dola we yabuliza Mbayiwa nti walose ku muntu. Mbayiwa yaddamu nga taliimu ntengereze nti nedda. Naye kati essa lyentuuseeko bw'atyo bwe yamugamba nti sittanga ku muntu, naye kati essa lyentuuseeko nyinza okukola kyonna ky'oyagala. Nannyonnyola nti omanyi omuntu bw'ogenda okumufumbiikiriza n'omumuzingiza mu nsonda okutuusa lw'alaba nga bimusobedde, takyalina waddukira, ate muli ng'awulira akyetaaga obulamu n'eddembe, gwe amufumbiikiriza akyayinza okukugwira obugwizi n'akukavvula nga empisi, oba kale n'okutaagula obugo, oba yadde n'okugwa mu bulago n'akutugumbula, kubanga mu kaseera ako aba amanyidde ddala nti asigazza 2: obulamu n'eddembe, oba kale okufa n'okusaanawo. Kakati nange omusajja oyo nga bw'antuusizza wano, Mbayiwa akyagenda mu maaso n'okugira n'okuwera. Yagamba nti neetegesa okwevaamu ku ye oba ku nze tulabe anaalama, oba ekiso mukimpe ne ku ssaawa eno nze ŋŋenderewo. Bannaaye bonna ne bamuwooyawooya nti alindako naawe tugenda kiro. Baasalawo basisinkane ku ssaawa 7 ogw'ekiro. Mbayiwa yagenda okuva mu lukiiko olwo yenna ng'ataamye bugo. Yeewena nti Kyannyanja yantuusizza wano, nange kankimukole. Yadda eka n'ekiro z'akawunga 2. Yasanga amaaso bagatadde mu kkubo, era namusisi teyalwa ng'akologawo awo ku buugi omutaali sukaali. Bonna ne banywa. Bwe bamala okuwuutako kye bawuuse, kwe kuddamu nno ku ndasi. Mbayiwa bwe yamala okuwuuta obubwe, yagenda bugenzi mu kitanda n'asirika bikke. Namusisi yeeraliikirira nnyo, anti yakandanga kumwekubako, ye ng'amwessamulako bw'essammuzi n'ebbogo nti nvaako. Mu kiseera ekyo Mbayiwa yali takyalina muntu n'omu gw'ayinza kweyabiza kaabeere Namusisi. Mu mutima gwe yali awulira ekimukomako aleme kwenyigira mu kikolwa ng'ekyo eky'obwakkondo. Kyokka ate yatwalirizibwa omutima ogumu ogwali gumugumya nti ssente kati lwe lugero okupimirwa ekitiibwa ky'omuntu. Mbu yemufuula omuddu wa munne. Bino jjo ye alamula ensi, ate omwavu n'amutengera omukira ng'embwa. Byonna bya ssente. Bino jjo yalamula, omwavu ye n'atenga omukira ng'embwa. Bwe tukooyera okulwanirira ekitiibwa kyaffe, awo wennyini n'ekitiibwa kyaffe we kitandikira okubumbulukuka. Ono yajjukira eddiini ye nga bw'emugaana okutta, naye era ne yeegumya nti oba Katonda namusaba obugagga n'abunnyima, kaakati nze nkole ntya? Olubale n'emizimu gy'abajjajja be nandisabye obugagga nabo sikyabeesiga. Yadde tewali muntu yenna gwe nnyinza kugenda ne mukubira mulanga
nemugamba nti owange laba bwendi kale bwendi nsulayo omukono mu bya ssente neyimirizewo obulamu bwange. Ne bw'aba omu mu maka gange tekyali. Yagamba nti nze uno noonyeza emirimu gibuze, kati nze olwonkole ki? Kale bw'atyo n'afuna obumalirivu mu mutima gwe. Mumusabire, kyonna kyagendako si kyangu. Pulogulamu tuula tusome, era essula eyo ngiwunzikidde awo, si ssuula episodes, ngiwunzikidde awo. Tusisinkane mwegenda okuba nga eddako ey'akatabo kano aka Mbayiwa.